بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mikwano gyaffe abali ku lutimbe gaggadde Salam TV mukirize tubaramuse n'ekiramuse kigamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh omwanjuzi era omutestes Abdul Karim Kalisa tugenda mu maaso ne programu yaffe Enkulakulana nga tutunuulira ebyenjigiriza ebyobulimi ensonga zonna zemumanyi ezikyusa community naye ekisinde kino katutambulira nnyo mu byanjigiriza ate nga tutunuulira ettendekero lyaffe agamu matendekero amanene amagundiivu agasooka mu nsonga za education nga ye Kibuli Primary Teachers Training College yensuubira nti abasinga mwasangawo ttendekero eryo abaali naffe omulundi guli babajjukiza nti mwana wattu ate ettendekero eryo yatandikira saidi zeeyo bakayungo babugerenze ebintu sibijjukira saidi z'ekasawe ne balijjulula naye ng'okwo kwonna kulafubana kw'abakadde baffe bajjajjaffe omulangira Badru Kakungulu bagava baani nga bimanyi ba educationist baffe abeewaayo okulaba nti waliwo ettofaali lye bateeka ku byenjigiriza mu ggwanga muno ne umma ebeere ng'efunamu bwe tutyo nga tubategeeza nti omulundi guno twataddemu ku maanyi okulaba nti tuyinvolovinga buli muntu yenna naye nga tuyitira okusookera ddala emitendera mingi gye twataddewo naye ogumu ku gyo gwe mutendera gwa marathon okuba nti twagala buli muntu yenna ajje atwegatteko mu ssanyu tumanyagane ate nga bwe twongera okuba nti tuzzaamu amaanyi nga tuteeka mu maaso TTC yaffe olw'ensonga eyo tubasaba abantu baffe bonna bali basomeddeko mu ttendekero eryo abo oba oyina eyali asomeddeyo oba oyina mukwano gwo eyali ayitiddeyoko oba omanyi nti oyina kyewandiyagadde okwebaza omugenzi Alhaji Kamya byeyakola mu ssomero eryo wandiyagadde okwebaza n'okusanyukira Principal Male byeyakolera essomero eryo n'abalala bonna ba registrar bayiseemu nga ba Mustafa Sebagala commissioner n'abalala bangi n'ekirala ennyo okwebaza abajjajjaffe bye baakola okuba nti bayimiriza ensonga za education tubasaba mwennaku olwo nga 11 mujje twegattire wamu tukole omulimu gwaffe nga tulina bakomanda baffe ba principal mujja kubanga mubalaba buli muntu yenna yali ayitidde mu ssomero eryo ojja kulaba muyizi munno headmaster munno nga bamukuza dda n'obusomesa yabuvaamu akulira essomero ejjindi kati abasinga mwenna mwafuuka ba headmaster mujje mumanyagane mwongere okufuna address mpya naye ng'olunaku olwa marathon tubeere nga tusasula kasente katono ketusuubira nti kakuba nti akaba kavuddemu konna kaba kakulaakulanya ttendekero lyaffe nga ffe abaali basomeddeyoko mu ttendekero eryo mitwalo 2 gyokka kaakati bawero wishers abo Sheikh Mayambala ne ttiimu yaabwe bonna abagenda okuddukira mu makanzu nabo nga bawaayo tuwaayo mutwalo gumu gwokka ate oli wa ddembe nga gwe headmaster eyo gy'oli abamu mu upgradinga muli mu zi universities abala mwafuuka dda ba lecturers muveeyo gye musomesa ate nga musasulidde abantu bangi mutweyungeko ate olwaleero ekyenjawulo kye tuyina tuleetedde ddala Ssenkaggale nannyini nsonga gwe tukolera bino byonna baamawejje London simanyi gundo ono simanyi ono waliwo gundo webukoma nsimbi ya postponinga Victory kati yenyigidde mu bintu bwani bonna abo bamukasa Aida n'abalala bonna ttiimu nga bwetambuza omumuli atukulembedde mu nsonga eno olwaleero gwe tuleetedde ddala si mulala ye mukadde waffe Haji Lubega Dauda Seguya mukadde waffe gwe tuli naye mu programu yaffe olwaleero nga ye Haji Lubega Dauda gwe njagala amale okubatoolera ku salaamu n'oluvannyuma lwa salaamu tulabe engeri gye tugenda kuba nga tutambulamu mu programu yaffe ey'olwaleero Sheikh mikwano gyaffe batoolere salaamu. Alhamdulillahi rabbil alamin webale nnyo wano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oye principal wa Kibuli Primary Teachers Training College nkisobeza kiddemu bulungi okitereeze Kibuli Muslim Primary Teachers College. Allahu Akbar. Training twakajjamu ako kaddemu
Kibuli Muslim Primary Teachers College. Training kaput. Akatraining nkajjemu. Ate era Naam. tugiyita Kibuli Core Primary Teachers College. Kibuli Core Primary Teachers College. Eyo linnya epya. Epya? Eso. Era sijja likwata. Bintu nga sibya. Kibuli Core Primary Teachers College. Bannange mulaba ebintu gye biraga. Nze juzi nagende Makerere. Eso. Kana yogeza kosi. Neyogeza faculties tebikyaliyo boogera schools of what ebintu biri byafuuka.com feba BBC wallahi tuli ku tab baboni before computer tuli ku tab tonagirawo kakati ndowooza bannange luli twatambula newe gwe nali naye musajja mugundiivu gye yasomera naye nga tuli ku kigambo kya Kibuli Muslim Primary Teachers College Senkagale gwe tuleesa tugambye Kibuli Core Primary Teachers College. Kati buli titiisa akagambo kowa ekayina. Kowa kiki? Sibuli. Naye kowa yenteekateeka ya gavumenti empya. Mu nkola gye bayita Teacher Development and Management System. Enteekateeka eno mukadde waffe w'ebyenjigiriza Professor Sente Kajubi bamu ku baagireeta nekkirizibwa gavumenti nga kowa kitegeeza nti osukka mu kutendeka bano mu college obula nobanga ogenda outside kibayita outreach program mulimu outreach eno pre-service kati amangi nnyo wegali gabayitaga pre-service kakati nemweyongeramu kowa kati kowa ntono ziri 23 mu Uganda yonna naye nga zo ziba mu kutendeka muno mu college nezeyongerayo neziba nti zituuka ne kubasomesa abafulumye ye outreach eyo kati mubaayo ne ba staff ababeera mu center bazita coordinating centers kati ba staff bano kati ffe tutwala Kampala ne Wakiso kumpi yenna tulinamu ba staff abakola ki abongera okunyweza abasomesa okubawagala okubalambula okubawa course okuba byonna ebyetaagisa mu byenjigiriza naye nga baba staff ya Kibuli ate bwebeera staff naye nga ministry waggulu Ministry of Education ebasindika ne bajja mu college naffe ne tubagabanya mu bifo ebyenjawulo era enteekateeka eno eri mu Uganda yonna era buli district mulimu kowa kati bayawulamu bwawozi nti gwe w'Ekibuli twala wano kati Shimoni yeddako kati Shimoni kati ffe Shimoni etwala Mukono Buyikwe Buvuma ezo nazo na district yezitwala mutyo ati mu byenjigiriza ave Kabale tasomerawo ajja n'asoma ye pre-service eyo ayo nga totuukayo ye pre-service ajja n'asoma mu pre-service naye ate muno outreach nti omusomesa olede gyali asomesa naye mu kusomesa okwo wabeewo omuntu amuyamba amubudaabuda mu byenjigiriza kati oyo gwe bayita CCT Coordinating Center Tutor Supervisor olaba amasomero ago gakyali ku mutendero gatambula bulungi ethics ne skills zeezo tebanava ku mulamwa biki ebiba bulamu biki ebyetaagisa kanabanga ateekebwa mu one of the schools mu catchment ebanga gombola namba ne baganda kati ekifo kino gwoli ni charge tumposting awo n'abeeraawo alinako ennyumba mwasula alinamu ne resource center kanavaawo n'agenda n'alambula amasomero amalala gonna n'agayamba mu byenjigiriza alinamu n'ekifo wasobola okukolera workshops mu ngeri nga kati enteekateeka eyo yateekebwawo okuva mu 1992 ebadde weeri genda maaso oli yali project kati neefuuka program nebanga kati baatekawo college ezo kati college emu ku zo yeyaffe era ey'abasiraamu yokka eyina enteekateeka eyo tulina college bbiri Kabukunge neyaffe kati yaffe yaweebwa enkizo neweebwa enkizo eya kowa kati mulimu amalala nga busuubizi n'amalala gali 23 mu Uganda yonna agali mu nkizo eyo kati akagambo kowa kaba kakwongezaako ku budget gye badde bakuwa akatonotono olwakeyongerako kubanga omuntu oli ali mu field bamufacilitatinga
bamuwaayo sente okutambuza kubanga afuna pikipiki bamuwaayo pikipiki yayina okutega amafuta n'okutambuza ebirala byonna byatambuza nabanga mubaamu akaseera akayongeramu kumutambuzaako wadde nga bwomanyi bya gavumenti luli bwe yali projekiti mu myaka egyo paka nga 2000 kati sente ezo zasigala zezimu bwe zafuuka nti kati program ya gavumenti sente ezalinga mu projekiti kati emyaka egiisewo gyonna zikyali zezimu wadde katono katya naye gavumenti ekaweereza mufacilitating omuntu oyo abe ng'akola omulimu ogwo alina okutambula alina okukola workshopmugamba katono andi katono kati luli yo gavumenti ebyekupimirira nga kino kyekinene kimumala alina abaana ayikola bino na bino olwakyoga katono andi katono nti mu 1992 kale mu 6 yawanga emitwalo 8 omwezi ez'amafuta mu pikipiki bwe ziba nga zikyali zezimu nga sente zeeyongera omuwendo gw'amafuta geeyongera nga zezimu era zekyawa akati okkakananga tasobola kukola bulungi sente ezo ziyinza omukozesa lunaku lumu oba 2 naye ngaezimuwa zega nti ezituwa naye neziba nga pikipiki ezamu zinywa nga Mercedes Benz agade okukakana 12 zimutwala mukono agade okukakana naye ate jjukira kati nyagaku ekyokulabirako nti mu Kampala buli division mulimu ofiisi oyo CCT kati omu atwala Makindye ddala mwe tuli alina amasomero 5 alina amasomero 5 kuliko aga gavumenti 2 amala ga private kati ago gonna alina okutuukayo alina okubanga atambula 500 ge masomero gatwala gaddako nawala okusanga kusomooza kw'amaanyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mikwano gyaffe oluusi tuli ku nnyanja naye kye tubajjukiza tuli ku ttendekero lyaffe Kibuli TTC ke kagambo katulemeramu ffe ngenda ku TTC awo nsuubira na bano bennyini bananyini kyo nabaga ku TTC kansooke nze nemerawo TTC bino ebyakkowa biyinza okweruma olulimi ate omwonna mukadde ali ayinza okati ate kaliisolo yayogedde byawa awo ku TTC Kibuli tuteekateeka okuba nti twagala tutunulire bakadde baffe abatusomesa tutunulire abo be baasomesa tutunulire emikwano gyaffe gye twasoma nabo ate naffe bawero wishers ennaku lw'ez'omwezi nga 11 ly'okwanga lwa Saturday tubakuutira mwenna ab'Ebungereza gye bali beekolamu omulimu ab'omu America abali mu Switzerland eyo yonna TTC yaffe yatuukayo dda abantu gye bali beekolamu omulimu okulaba nti ne banaaba nga tasobodde kujja kwetaba mu marathon wakya n'atuweereza akakadde agensasulidde abantu bwe bati n'aweereza emitwalo 5 oba 2 naye wabeerewo ekitundu ekibanga kise n'emizigiti tubakunga mujje mutwegatteko wala nti ekibinja kivudde Kawempe mu masijidi egindi n'egindi amasomero mwe tusuubira mangi kubanga maama waffe yatuyise tubeere nga twetaba mu marathon. Sheikh kaakati essomero liraba otya kati embeera gye tulimu tuyimiridde tutya? Embeera gye tulimu mpozi zirabamu akyogerako emabega awo kati nganze kankyogere kiveeyo bulungi ti college eno ya gavumenti era eyitibwa government aided college era nabanga toyina board? nyina board. Ogijjawa? Ogijja mu ministry gw'ogyekolera oba abaana? Foundation kati umeya yeronda abantu baayo board yeronda baayo kubanga mulimu emitendera etteeka nga berigamba foundation eronda abantu 5 kati ne local council neronda ba old students nabo ne balonda staff neronda akati abo nabona ne bakola board gye bayita board era kati board eyo chairman wa yani era ekyali mpya sibuba twakagitongoza nga tewantaddeko ati munange abakulu bali ne bampa kati ne ate amanya ago ne gagenda mu ministry nekakasa kakembo nkoze bubi kakembo n'atanteekako kwaba 5 kwaba mwamuwadde ekinene era sibu omupya kati aliko kati chairman Haji Tamale Buzindadde. Haji Tamale Buzindadde Tamalezi nga mwafunye eryanda nga mwafunye omusajja omukozi Buzindadde the Tamalezi no ayina ke yeekoleddeko oyo kusinziira ku byakoze tulina essuubi nti ne koleji yaffe agenda gitutumula. Naam, oyo chairman waffe abalanga 3 abaliko yani nani kakati kuliko Rehema Kakonge oyo akyali mupya kubaako kakati gyennyini nga Kibirige Abubakari
Kibiriga Abubakari yakiikiridde nno aba students yakiikiridde ba students Kibiriga musajja mukwata mpola mutegedde naam yali kuzamuzamu Sheikh Ruswabi Sheikh Ruswabi kazi Sheikh Ruswabi Habibu ali ku board nga mwataddeko abasajja bamaanyi abakozi ate naam akati kubako principal wegaba nekwali n'abalala kuliko ne Haji Nasa Kiwanuka omutegedde obweyogerere naam naye kwali ate vice w'olukiiko ate yalina sente nyingi wotagale nga yakuwa sente bazikyabulayo nga gavumenti enaleeta vooti nga yakuwa alhamdulillah kyemumanyiko naye kuliko Haji ne Sebaggala Sengendo loza naye omumanyi looya Sebaggala Sengendo looya musayi muto oyo muto wono Sengendo ow'amasomero aga istihaayi anyani oyo naye era ye vice chairman yabaddeko ne mu lukadde akati olukiiko lwaffe kuliko n'abakiikidde staafu n'abalala balikuliko Hajati n'abakoza Mugerwa mukuwa staafu ne Sewanyana Teopista abo bwe lukiiko olwo kati nebanga gavumenti era yebawa tuga nti yetuwa boodi eyo mpozi goba omuwandiisi waayo teba muwandiisi waayo kati boodi yaffe eyo kadde jjukira gavumenti era yetuwa abasomesa bonna tosobola kugendayo nga gavumenti kukkiriza gavumenti ye ku appointing owa principal mu bujjawa era gavumenti sibo bakujja Makerere bakujja mu nnimiro oba olina okubanga okulembeddeko obadde headmaster enfunda eziwera wano kubanga ffe engeri tuli mu teacher education tika kubanga obadde osomesa abasomesa tutor olina okubanga obadde ng'oli musomesa osomesa abasomesa okumala ekiseera si kufubutula eri Makerere era kati awo tugamba oli mulungi nnyo mbyenjigiriza naye ate bana aba primary oba abato nzo banga si ekiti ekyo kyogwamu skills zabe tuzitegeera engeri gy'olina obategekamu era mother of teacher education esomesa abasomesa ye Kyambogo kati Kyambogo yekulira okusomesa abasomesa bw'otuuka ku abasomesa ate toleeta zi Makerere ate Kyambogo bayitiridde bamaama balina ebintu gye beeterekedde ate ne babyesigaliza ab'Ekyambogo abo mungu abasaasire certificate gye tukola eba ya Kyambogo abayizi gye bakola bali abayingidde eba ya Kyambogo akati era nga tugambye nti basomesa bebo bava mu gavumenti yabaappointinga okusinza ku bisaanyizo ne bapostinga ate ne bawe ne granti gavumenti etuwa granti eyo gyetuwa era yo gyetuwa ega nti buli muyizi tumuwadde 1980 bakyabawa zabalyako ne bajeti yo gikole ku ssente ezo abayizi bosomesa gavumenti bawa ku ssente anti zezo zebawa ezaki ez'okulya egamba nti buli muyizi kana akawunga kobawaako n'ebijanjaalo omuceere tobawa nyigiriza nembawa kubanga okulya kawunga kyona kyonna anti akati awo ngenda mu budget ogenda wa mbuga n'okaaba okoloti ngenda mu budget yange n'abakulu abo benjogereko aba board engamba batuyiya wano na wano tusobola okufunayo kowakiri omuceere kubanga ng'ogyeko ebyo tufunayo other sources zituyambako bisobola okutuyambako nti sente gavumenti zetuwadde netwongerezaako obutonotono obubabuze netukyusaamuko kubanga naziri era tezimala kubanga genda okubaliriramu kyandibadde miliyoni zalibadde 200 cost sharing tenatuukayo wammwe tenatuuka yaliwo naye gavumenti ega nti eyagala abayizi baaba abasoma babe nti ba gavumenti kati wabaawo enteekateeka yonna kati twayita mu PTA bafunayo PTA tugaa nti tufeeyo n'abazadde nabo benyigiremu katuyise mu boodi naga nti abazadde batusuulire ke basudde era sibo yomu bali ku boodi kyamaani w'olukiiko olwo Sekakumada Ssentongo atali oli w'Emakerere ye kyamaani w'abazadde era kati naye ali ku boodi atuulayo kati olukiiko olwo banga lutuula ne tugaa nti tufuneyo kano katuyambeko akatakosa nnyo mu mbeera eyo nekibanga byeyumu byetutetenkanyako n'olukiiko olwa PTA naye nga boodi emala kukkiriza emala kulaba kina ekigenda okukolebwa kinaakolebwa kitya nerebe nanga boodi nekikkiriza kati abanga bwe twetambula kati nebanga ekikyatukosezaamu nnyo wadde gavumenti
ebizimbe byonna ebisingako Saudi Arabia biseera ya King Faizo myaka gyensanvu gamba ebiseera bya Amini ate Faizo biseera bya Amini yanga principal Haji Hussein Male yo bebakola ennyo okulaba nti sente ezo bafuna obuyambi obwo ne bujja ne bazimba ebizimbe byonna ebisingako byonna bya Saudi Arabia ne babimaliriza mu 1987 ebizimbe babimalira muli main hall gyogamba abasembule babeera buli abawumuyo ngenda ku TTC ababuli kibajja mu TTC bateeka mu kowa Imam Kasozi yasibaloko TTC akati babawo ne main hall ne bazimba ebibiina ne bazimba n'ekisulo ky'abawala ne staff quarters naye kusinzira ku Haji Hussein Male sente zaggwayo yali kwota ne bakomaawo naye tezaggwayo zasigala yeereeyo gyezali mu Saudi Arabia talina akawunti yaayo kagamba bagezako kulondoola basooka ne badispatchingako folap yabulirawa folap era Haji Hussein Male nabazza ajja kutubuulira bulungi naye nga wamanyi amawanga we gakyuka oba omukulembeze bwakyuka n'ensi ngeri bigenda bikyukamu kati lwaki tozirondodde oliwera kaddi yali era ali mu miti eri bakisugu kaddi yali eyo gezaako naye n'omugenzi Marahim gwe nasikira yagezaako naye kubanga emyaka 10 weeriwa naye byamulema ambasada wamutuukiridde ambasada ndi kufuna makubo okulaba nti mulaba nyongere okulaba tobatuma kati nze kankuwe address password emulaba mu weekage ne mwezi bannaku 3 Abdul Hamid Byamugenzi Abdul Hamid Byamugenzi Sheikh bwova wano mukubira kasimu omugaye njagala kulaba kahtani Dr. Abdallah njagala mulaba azisuna aziposi ogenda munyumize ku TTC bwotuukayo kwe kumwebaza omugambi jangu olambula TTC yo gyemwatuwa mwamalirizo owasigalayo bala alhamdulillahi rabbil alamin mikwano gyaffe tuli ne mukadde waffe Haji Lubega Dauda onono ye principal ow'ettendekero lyaffe ery'Ekibuli eritendeka abasomesa aba primary nasale nabo batraininga sebo naba nasale yo kosi nzija gisoma shefu nzija wetaaga ki eyetunda kasitobanga yetaaga ki bisaanyizo nze ndegesitalinge kubala kasoito mawulire gannemye okuba n'oluzungu njagala kola akasomero ne Sheikh Mayambala jangu tukoleyo ka nasale kaffe naye twala ku traininga jangu tukutendeke wetaaga ki kasita obanga wayita oluzungu n'okubala n'endala paasi ku senior 4 oyingira bulungi nnyo nga wayita oluzungu n'okubala kiswalanga ekikulu ennyo naye birala nabyo ng'obiyise oregisteringa ddi buli mwaka kati mwezi gwokubiri tuba tutandika mu mwezi ogwokubiri buli mwaka olina hajjatiwo omunoonyeza kyakukola nze nkikuwadde twala hajjati musomese bamaama baffe gye emirimu gye bandibadde bakola tugenda ne mulekera ffe agasajja ffe tudda ku baana abato tetubasobola kaagala bakanyiza eminyira ne genda okulaba abasajja tebalumbye ebintu byammwe bamaama baffe bakyanoonya emirimu egyo gy'emirimu gyammwe okulaba nti abaana eno enkuza mwe mulina ekisa ekisobola okulabira abaana baffe wuuno agambye nti ajja bakwatako mubeere nga afaayo nnyo ng'omumaze amaze okufuuka omuntu asobola okutendeka ng'oli mu mwaka gwo ogusembayo nga omwami atandise okutegeka akasomero tutandika na mu nyumba yo bintu byonna si bizibu tutandikira mpola mu nyumba yo keya utandise n'abaana bo 10 ogenda okulaba ng'oli mu baana 10 nasale eriko ekintu kirungi kasita omwana omusomesa kubuukabuuka na kuyimba tewalira wajja kukubuuza katubeere nga tuwumulamu katono nnyo tovaawo tulina mukadde waffe a principal wa Kibuli TTC naye nga kyetubajjukiza nga 11 ku Saturday munange werekereze ojobeero ne beziba eddakiika 3 twataddewo route 3 mukadde waffe agenda zitubuulira waliwo route ey'abakadde waliwo eyaffe bakijaana ne wabirawo ey'abali babinywera abasomesa bamanyi okudduka basa badduka n'abaana naba batereddewo route eyammwe tukomawo ebyo byonna tubitunuulire ndi muganda wamwe Abdul Karim Kalisa ne mukadde wange Haji Lubega Dauda principal mikwano gyaffe assalamu alaikum omulundi oguddako
nga ndi Abdul Karim tukyagenda mu maaso ekitundu kyaffe kyokubiri nga tubakulisaayo mu break tutambula n'ensonga yaffe eya Kibuli Kowa Primary Teachers College. Waggulu wali nasoose mu Kibuli Muslim Primary Teachers College. Ate awasoose natandikidde mu Kibuli Primary Teachers Training College. Ebintu bijja bifunda mulimu akagambo Kowa. Naye Kowa not every training college nteekalina balondamu nga batunulira obukugu ekintu ekirina foundation ate nga basobola okumanaginga ebintu on behalf of the government of Uganda. Era ettendekero lyaffe mukadde waffe lyakulembera Lubega Dauda olw'emisingi bakadde be okuviira ddala ku Sheikh Kasimu Mulumba a principal eyasooka omuddugavu ng'oggyeko abazungu ne tuzaako the long serving principal mukadde waffe omukwasi w'ebiseera accurate man nakato musanga asibye taye talaba agala kugwa wansi etaye temuva mu bulago mathematician mukadde waffe principal Male n'abalala bonna mikwano gyaffe kati tuli mu mulembe omudawuda tuli mu mulembe Lubega ng'osikidde abasajja abazito. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tekateka za Allah onokikola otya? Insha Allah Mungu ye wabuyinza era yakamala byonna. Kati ate bwe nfunye abavubuka bano abayitamu shababa abasajja bano malirivu basheka basi wadde ali mu London yali nganga aliwa Sheikh Maweji kakati mwagala nnyo njagala musaba ekifaananyi kye nkirabeko musajja mukozi Sheikh kakati abantu ngabo ngeri gibazze kubanga bajide ku mulembe gwange basinze kitegeeza that's one of your achievement okwana to mobilizinze abali bayitidde ekyo si kitono kati bazze ne baga nti naffe media n'otunyigira wali bisi ne bakwatako ku nsonga ya TTC etandise kati Male nga muyiga tuddukabe biki byongambe ebyo naam genda kati kiba nti kali ngabo enfunye ddala envumuro bano abayiseemu ate abafunyemu nti kyali lwakuba gye yali akati ngabo enfunye abantu bano insha Allah tujja kuba kubikola kubanga enteekateeka kusinziira ku ngabo tukanyiza nabo kubanga nabo balaba nti ebizimbe bye basomeramu mu 9 bikyukidde ddala bye Saudi Arabia betwogeddeko bikyukidde ddala nti omutindo tegukyali guli ate bintu bikaddiwa gavumenti teteekamu kulaba nti wabaawo kikyukako wabula ina stress bali mu kugikwatako bagikutteko bintu bizibu bingi parliament nabo balina okurinovatinga parliament banaakujjukira ddala kasita ewaayo ez'okulya nga biwedde kati tubanga okusomoozebwa okwo bakulabye gavumenti yekukkiriza okuzimba bosobola kweterawo ebizimbe talina mutawaana ate ina mutawaana kubanga jjukira tulina foundation ate ne board weeri kubanga buli kikolebwa board kiba kiri mu butongole gavumenti batekirinaako buzibu akati kiba nti balabye ng'ekimu ku byo ddala okuddaabiriza ebintu ebyo balekawo nga birungi ate nga baluubirirwa n'okuzimba ekisulo ekyabalenzi bw'ogenderera Saudi Arabia obuyambi oba kuzimba kwe yazimba kwonna temwakwako ekisulo kyabalenzi kyaliko wabula bakoma ku kyabawala n'ekisulo kya staffu abasomesa balinawo ekisulo kyabwe kanebanga ekiruubirirwa ekyo weekiri kati ng'oggyeko okuba nti biri byazimbibwa kati ebizimbe ebyazimbibwa kati ng'ebya Saudi Arabia byetwogeddeko dizayini n'omulembe kati bikyukidde ddala kati bagenda ne bakola akasolya katonya kati akabawala amazzi gayita mu bisenge omwo kati enkuba bwetonya abawala ng'obasengula basigalamu naye tegajja nnyo naye ngamba ekisenge olaba nga kinyuukiridde olaba nga wayitawo ekiseera ddala wajja kubaawo obuzibu kati nabo ne baga nti tukwatireko tutabenga tusobola okubaako tukyusa roofing eyo waggulu akasolya ako kakyusibwe kubanga ebyo wano wansi foundation nnungi nnyo concrete ge bakozesa ne kati akasolya ako waggulu awo akasolya ako kati gattako n'ennyumba zaffe kati era ennyumba zaffe zetusulamu ng'eya principal ezazimba mu 5 zikyaliko asbestos bye biki ebyo amabaati ga asbestos agaganibwa n'okugaanibwa magumu kusinga golwaleero gatonya go tegatonya naye bagala gashamalala gagenda okutonya mu myaka anti era gali condemned nti enkuba buli wetonya gali acidic nti gaba n'obulabe bungi nnyo
kandi ffe tukyagalina kubanga nyumba zaali z'abazungu abaaliwo oyinza kubanga watudwala oli mulwadde wa kansa mungu asaasire gali acidic enkuba bwetonya gakola ki era bwabanga galembese bulembese amazzi ensonga eba muwulira ebigambo mukadde waffe byayogera naye nga eno ntandikwa era yatandikidde mu banne yatandikidde mu bayizi abaali basomeddeyokko tetugamba bano abaliyo bano abali ate banaatukolera kiboka tubasomese naye ffe abaali basomeddeyo tufuuse ba headmaster tufuuse ba directors twava bala twayingira dda mu ministry tuliyo gye tukola betuyita naawe omuntu wa bulijjo naawe ayagaliza ebyenjigiriza naawe ayagala okukola sadakatul jariya tugamba nti principal n'olukiiko lwe balina kinene kye baagala okukola ki okukola ku ttendekero lyaffe erya Kibuli TTC. Naam. Kakati n'ogamba ebizimbe byo bikoze eki byetaaga kukwatako kati n'okufuna okuzimba kubanga ebisigadde kubanga ekikwatagana n'okusomesa ma gavumenti yakola ki yabasomesa bonna emisaala gyonna gyebeekuwadde guba gwego guba gukumala mu ngeriyo kati marathon eno gonodduka inshallah olosobola nyo nakadde okutraininga okolamu ojoginga muko kubanga it's part of health nga tubasomesa kyabulamu okudduka kati kibanga wali wabadde mukeera mukozesa baana exercise ne kati wano abaana bwe bagambye nti tulina okukola marathon kandi nga nti naye kanzuukuke neme kubeera nga ate seetabeemu ekisookera ddala omulabi wa Salam TV essaawa zino yeetaaga okuba ng'atandika okuba ng'aregisteringa tajja kulinda lunaku luli waliwo ebifo ebitegekeddwa etusuubira nti omuntu bw'agenda ku radio pal bw'ajja wano ku Salam TV ebifo ebiri byemmanyi omuntu asobola okuregisteringira ku radio pal ne Salam TV ffe twaguddewo mafuto twaguddewo enzigi ojja t-shirt weziri bwe temwakoze tuddukire mu makanzu obubikkako funa t-shirt yo naye tulinayo okalaga ennamba yo Cairo Bank yatusuubiza okutuwaayo ati okolaga tiddala oli marathon kuliko ennamba bwabonobo wabuyita bu apron nga tulinga bagenda okukola mu restaurant okwongereza ku kyoba olina naye tukyasubirayo kunkuluma teriyo ba printeries iwe t-shirt fe twegulire ekyo tetukigaana osobola okufuna t-shirt yo gyoba ofunye oleeta t-shirt netugamba nti t-shirt yo eri ku siringi naawe otaddemu 3,000 eri ku 5,000 kakati bwe tugigula omutwalo endala nga zigenda kuki abo nabo tukyabawera okamingo era nnyo tukyabawera okamingo tukyagalira ddala naye nga at least Cairo Bank yavuddeyo ayina kyekoze kulaba nti at least ku apron buliko ennamba ebukola ki ebuwaayo tubuwa buli muntu nze mbuukinze 005 kubanga esooka njitya eya Prince Sheikh Lukanga Kasim Lukanga Khalifan Kakungulu ye number 1 osanga gwe number 2 naye nange number 5 eyo awa saagala nze kunjigiriza bantu naye number 5 eyo anaawe weekwata ennamba muzibookinge twagala mutandika registration wojjira fiye namba gyokola ki twagala mu registering nga tusasula emitwalo 2 fe abaali basomeddeyoko kaakati nammwe ba well wishers nga musasula mutwalo gumu gokka n'ebirala biba bigendeddeko tusobola okukola ki kati waliwo centers endala eziteereddwawo ng'ogyeko ebifo 3 byemanyi Pal FM Salam TV ne Kibuli TTC kati waliwo ne Huda Electronics Huda Electronics Huda Electronics leeta sente z'akalango kubanga erinnya gy'okuyita ku Salam TV nkumu zimaze okutegeera nti olimu electronic kakati leeta akalango gwa Huda Electronics ennamba zezeezo naam ndaba Huda Electronics ku Yamaha Center Old Tax Park Shop LB31 bw'otuukayo we registering beera mu namba zino ezisooka olwaki ogenda mu 1,000 oli n'asoma enamba n'asala nambala galubindi okusobola okukola ki naye eyange 005 emaze ogibookinga nawe bookinga ebbanga ly'omala ng'osasudde ng'obudde bukyali tusobole okufuna ennamba zaffe entuufu mpozi ne ku Hamto Car Rentals room number BC 111 Hamto Car Rentals room number BC 111 ba
People Plaza abantu bazimbye ebizimbe mu Kampala muno kati kino sikiwulirangako ba People Plaza traffic wire yarabiwulira yazingazunga mu kati asiba mu studio mu AC next to Shell Cars ntegeddewo next to Shell Cars ojja kusangawo Hamito Car Rentals mikwano gyaffe bali mu room BC 111 oba 11 next to Shell Cars awo ojja kuba otufuna nawo tusobola okugenda ne turegisteringa amannya gaffe ne tubeera ne Kibuli Muslim Teachers College principal enamba ye mukwate kalamu kwate kalamu mbawe namba ya principal mumubuuze buli kimu ate musindika abakyala bamwe basome obwa nursing obwa nursery supervisor nursery gira hoki nursery ogamba nursery kiba kiweddeyo 0782 namba yafuwa principal kubanga yetumwetaaza ebintu bingi 0782 73 88 nyangu nnyo yakukwata eya principal eri 0782 73 88 principal affe mukubire mumwe ku magezi mu nsonga nyingi mulabe engeri gye tusobola okusenguka kuva mu kifo kye tulimu deputy principal naye kanjibawe eri mu namba zino eza 0791 bajja mukubira 0791 abanonze bampanyo sente nyingi ku benjagala ennyo bano baagala nnyo wano ku salama ba 0791 69 91 39 0791 69 91 31 ye deputy wa mukadde waffe ezaba nazo tugenda kuziba mu program ezinaddako n'amasimu gano tugenda gateeka ku Salam TV nga gayitawo mubeere nga mubakubira you register by paying those are official people betwataddewo ne ba zone coordinators tuyina Yeruwero tuyina Asma tumuyina Yeruwero emukono ne tubeera ne Kalibala ne Wakiso ne tubeera ne Afwa Bogere Sara Nakawenda ne tubeera ne Andrew Sentumbwe ne tubeera ne Entebbe municipality Nyumiriza Fred abo bonna weba tugenda kudduka kilomita 21 kilomita 10 kilomita 5 katusobola okuregisteringa mugundo ezo kye par ne Salam TV byeyongedde okwetema kwe kuba nti yo ambulance enegende bayola mu abatamanyi kola practice abatakoze nga ba Sheikh Mayamba abo mu makanzu abo par FM ne Salam TV babatereddewo ambulance okuba nti eyambako ku ambulance nyingi TTC zerina ne Kibuli Muslim hospital Kibuli Muslim hospital ezo ambulance zija kuba wezira oba partners baffe so buli omwajje bobanga mu butuufu emyaka jejo ngojja ngusigala onyumya ne Haji Male aja kudduka no mujja mulaba musigala mutuddawo mu tenti bwe munyumya bwe mutulindako ate tujje mulabe ani akulembedde ebirabo twataddewo bingi tubeere nga twenyigira mulimu guno tulabe nti tuyina kye tutaddeko ettofaali omulembe gwaffe inshallah nga 11 mwezi gwa November Sheikh omugenyi mukulu mutuwe tutegedde ani anatukulira mu kudduka Kifurana kati ate omugenyi omukulu Prince Khalifani Supreme Mufti Kakungulu Supreme Mufti mugenyi omukulu Supreme Mufti anatugulirawo emjera yaffe nti akutula akaguwa kati Supreme Mufti yennyini Sheikh Ndirangwa Silman Kasule ne bannakyewa bonna bagenda kubanga tuli wamu nabo tugenda kudduka nabo bonna era era tugenda okukakasa nti Mufti bamukuuma kasita banakwebera bali awo bakabugwa abo bibadduka Muhammad Kabugwa bibadduka tebabitegeera nti Mufti waffe bayinza okuba nga tebamukuuma bulungi kati awo ku ssaawa em amaze kutusimbula tudduse ezawere 3 nga tukomawo ayogereko gye tuli kubanga ajja kusigalawo ng'atulinda tukomewo ddala anaasigala naani tujja kuba tuweddewo yeyisaba bangi nnyo wadde okimanyi nti neseka Kasozi wekawempe Kasozi mani okimanyi nti naye yasomeraawo be bamu kubasooka okusomera Kasozi Sheikh Kasozi Sheikh Kasozi Mansour be bamu kubasooka okusomera
mu college ya Fawonge oyo bamulongoseza amaaso anaraba yagambye nti ajja kubeerawo abeerewo yasazeewo ajje abeerewo Aisha Kironda ajja mukwata ku mukono abeerewo mpola kakati bannya bajja kusigalawo nga bakyaliwo wadde okimanyi nti ne Hajji Honorable Kitatta Abdu Kitatta naye yasomerawo wayayitira ku kintu nga ekigazi ate okusingako yasomera abantu nga Sapolo Kagwa schools Haji Sewava nanyini bintu ebyo awo yasomera amagezi agajjaawo Allahu Haji Abbas Kawasi apana Abbas Kawasi mukasa Sabasomesa Dr. Matovu Kampala High Headmaster Dr. Matovu Haji Kinene Muhammad ningo baleeta mpolampola olinga asaaga ninga ndaba olinnyo ensozi ate bonna bayitiddaawo era banyumiriza mu ssomero lyo Allahu akbar mukulu Kimera Abdul Nansana SS kakati ekintu kino kibayita multiplier effect kati Abbas gwasomesezzaako ng'omanyi toyise emikono gya Abbas awo Ekibuli senior secondary school manya nti origin mwe tugamba baseeka wona mu Uganda buli omu ayina akakwate ku lukalu Quran school kubanga ly'essomero eryasooka omwavaamu baseeka ne balanda ne batandika amasomero Biraali wa Kabiji Nsotoka ne batandika amasomero ago kati tugamba nti era TTC nga teyeevuddemu yezadde amasomero ki simanyi Aisha gye yasomera Aisha Rubega ka commissioner yasomera woyo katabika yagenda Makerere n'adooka ate commissioner Rubega Badru waggwa olabika naye Makerere manya abagenze Makerere baba tebayise eno kati abantu nga betwogeddeko bano amala kusoma obusomesa buno aye n'adda ku buli buno nga bumaze oba primary n'afuuka doctor ow'ebitabo Matovu yes era asomesa mu primary Ekibuli demonstration tiyakusomesaako gwe Matovu nnyo awo yatandise okusomesa nga nabimala ansomesa ye Haji Abbas Kawasi ne ku demu tewasomerawo Ekibuli demu n'omanyi omanje nava mutimba yamanyiyo twagira ku gundi ku birole by'amatooke shekh awo demu twajjanga obwana nga buva ku demu boogera oluzungu fa bave mu byalo bwana nga butokota oluzungu gawe iwaawa nti demu atawe obukoyo Buganda Road naffe tubayingira tubalaga nti omwana w'ekyalo tazanya bano bamayambala bazaalidda mu mayuuna awe bwayise naffe ate tubayingira tubalaga nti ate ekyalo kisigala ki oluzungu sobola otulema naye bwe tutuuka wano ku Kalaamu naam alhamdulillah mikwano gyaffe ensonga eno mulabye essomero lyaffe wajja erivudde bakadde baffe abayitidde muko Mansuru Kasozi aweekazo bw'abanga ettendekero eryo mwe yayitira n'abanga buli mufti yenna buli chief kazi abayingiddewo ye muwandiisi we ye mutesitesi wa office ye yalaba ebintu bwe bitambula omanya nti essomero eryo licontributing mu buli field yonna mu bukulembeze bw'eggwanga mu bukulembeze bw'obuyisiraamu amasomero gaffe gonna ate bw'otuuka mu masomero bw'otuuka n'otugamba sewava origin w'essomero eryo mu butuufu olabira ddala nti ekintu kirimu omulamwa kati bwe tugamba nti mujje twongeremu amaanyi ate tugende ku level eddako tugamba nti buli omu tumwebaza tumusaba ennaku z'omwezi 11 mu mwezi ogwa Novemba 2000 mwaka guno mu 17 tubasaba mwenna bannange tusitukiremu abakyala abaana buli muntu yenna olunaku tubeere nga twerekereza ne bw'oba ng'olinayo omukolo Sheikh akugambye nti zijja kuwera ssaawa 3 nga bamuzeeyo mugenze emikolo gyammwe mugenze kuteekateeka tubeere nga ekyo ekigambo ekisookerwako ku makya ennyo ssaawa 12 reporting time saawa emu nga tutandika zaalibadde 12 olumala reporting 12 olumala subuhi tusaalirawo ku lusozi Ekibuli tusaalirawo n'emmotoka osobola ogirekawo n'ojoginga starting point eriwa eri wenyini ku Kibuli ku college ku kisaawe ky'Ekibuli college ku college kwenyini ekisaawe kyayo tutolontoka tulagawa kati awo mu kutolontoka tulina emisinde gya mirundi 3 tulinamu wagambye abakadde aba kilomita entono nnyo 5 kati awo oluva ku college awo odda buzzi ku Mbogo waliwo katambika kungulu oluguudo lwoka kungulu luno olugendera ddala paka eno akira wansi wa Mukwana bwe bati olutukedera ku paka wansi ku PTC ku leero eno awo ne weetolola nodda ku Mukwano odda ku Mukwano
nodda kukuba ate nodda ku monitor wali monitor kati ku monitor awo ate nodda kati embogo oyo tuwulire kati bali babinywera ffe ne ba Sheikh Mustafa commissioner ffe kuba eryaffe bana aba kilometers 21 kati mwe musukka ku zino kati abalala we bambukira ku mbogo kudda ku Green Hill mweyongerawo ne mudda mu Kasanvu Namuwongo mu Kasanvu ekkubo erigendera mu Kasanvu dda Muyenga paka Bukasa kati ate bano ba Sheikh Muzaata ba Sheikh Walukaga bani abo ba Sheikh abana be 10 kilometers akati abo bo era batuuka wano ku luguudo olugambe lw'embogo abali monitor akati awo kati bo waliwo ekkubo eribatuusa emuyenga awalinga rest corner awo ku international hospital akati awo batuuka ne beeyongerawo ne badda Ensambya kati batuuka Ensambya ne bajja ku bitaala eno wansi ngodde wa Mukwano abo bamazeeyo 10 zaabwe awo kati bali ababiri be bagenda Bukasa Muyenga ne beeyongerayo ddala eri ne basika ne batuuka nga bagenda Eggaba nolwokuba bakabakomawo eno naye nga twetoolera tuli mu Makindye Haji Lubega Siibula TV erabika mayiba otuuka ku TV kugamba nayogera ki naye kule eddakiika ziweddeyo lwaki tosiibudde alhamdulillahi rabbil alamin sebo webale nnyo kunkyaza teekateeka eno yonna tujebaza kaddala Katonda Salamu TV ebeerewo alhamdulillah kubanga kati tuwadde ekitangaala kino kyonna nzaani okuba kati nze nanzonna ensi yonna Amerika bamawejje bagenda kulabako buli muntu yenna South Africa baliko ggwe nebaza era mbasibula nga bagamba nti amannya asigadde Haji Lubega Dawuda Seguya principal wa Kibuli Primary Teachers College era nga nebaza ba old students bonna bakoze omulimu guno nti ddala bankwatirako kubanga kusoomoza kwa maanyi tigwokozeewo ki akati nze kyeneekwatako nti bannanga ba old students abo tanyagala tukwatire wamu tutambuze ensonga eno kwebaza mukyala abaana bonna kuba nti bankumye bulungi nensobola okuba nti omukyala nensobola okuba nti ogenda ogamba abakyala genda mu maaso tulemesa akamero olwaleero luno nembanga nsobodde okuba nga nzijja wano n'abayizi bendeseeyo abayizi baffe abayizi katulina abamaliriza emisomo gyabwe aba grade 3 bamaze emisomo gyabwe era kati bali mu final school practice nabo bebaziza kuba nti batuuse ku level eyo n'abamaliriza abalala bonna n'abasomesa bonna balikola nabo omulimu guno okutali mwangu wabula okukwatira wamu alhamdulillahi rabbil alamin tugende mu maaso twewandiise tugende okutuuka ng'enteekateeka zaffe ziri bulungi nga tuzimba ettendekero lyaffe tuyina emisinde gya mirundi 3 kilomita 21 kilomita 10 kilomita 5 nga tujja genda ku Huda Electronics Yamaha Center awo ku Old Park awo osobola otufuna ne Par FM Salam TV ne ku TTC wennyini bakadde bafujja basanga bakulindiridde let's register tujja kubanga ku screen za TV mujja kulaba enamba ezo nga ziyitawo era mapu mukadde waffe yino yamazedde okuba mapu naye afande Kayihura yagitegedde mapu eno yagira ngotaddemu obuntu bumyufu wenaga nti akati awo woyita aliwo abalute myufu kala ya myufu tugitya kati gwe gato otaddewo bagenda kuddukira mu kala myufu ati eno ya green eno ruutu nti abayita mu ruutu eno abawanvu bagala kugira naye bave ku nkofiira ya mbogo byayisibe ebitambaala oyambala nkofiira nga toleese nniya ejja booka emitwe nkofiira ya mbogo kaakati tebategeera mbogo nti yali muteesa ebiteeso byonna byayitamu mu 1900 era nga n'ettendekero lino mwe lifubutuka kyekyo lwaki bagenda mu palamenti nga teri amukwatako ali awo yena yeeta nkofiira y'embogo yejjajjaffe embogo eyagamba nti nze enkofiira yange ti ekyo kiteeso kyagala kyokka tukiyise okusala ebisolo bijja bajagenda nga biraba mpolampola akino nakino ye musajja mukulu mbogo yatula mu basajja bafukuta oluzungu nga tamanyi ABCD n'ateesa ebiteeso bye kati bye bikola mu palamenti yawa Siibula tola salamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ndi muganda wa Abdul Karim Kalisa twekuume ku Salam TV mu kiseera kino ate mulindire programu zaffe eziddako
kiswa n'ebirala byonna nga ne bamashekhe waggulu bajja n'amawulire gaffe amasengeje ku ssaawa 4 temugasubwa. Assalamu alaikum.